Embere etera okufaanagana bwetyo ebeera yakugula budde. Ekyamuwanga Kivumbi kirina engeri gye kikyukamuuko katono. Olw'ensonga nti enkwata gye yakwatibwamu poliisi yakola road block. Yes. Ne blocking emmotoka zonna. Naye ye nemukkiriza n'ayingira mu lutuula ne babaka. Kati ate poliisi egamba ate mu maaso ga kamera eyakola road block temanyi gy'akola ki gyali. Nalabye mukulu Balamu ng'akubidde Minister John Chrysostom Muyingo ng'amugaa nti headmaster woono njagala mugobe. Kati local government supervising secondary schools. Gw'ogenda okugoba obuyinza obumugoba obulina era bw'oba oli wakumugoba procedure kuba kati bino byonna kati gavumenti bino biri mu gavumenti kyova olaba osobola otambulira mu kaseerezi n'ofuna obuzibu. Bw'obanga oli mu gavumenti olina okusomesebwa gavumenti nga bw'ekola okitegedde. Ate bw'omala okusomesebwa n'omanya n'engeri gy'olina okutambuzaamu emirimu kuba gavumenti nga bw'oga is a very very difficult thing. Toveeno buvi ne bulabe n'amaaso go, toveeno buvi n'oga nti ngambye bwe nti. Ate ne wabeerawo abagamba nti kati bo balina NGO okiwulidde ate nga naye eri muki ng'eri mu kibiina ekiri mu bukulembeze naye era ne baga nti 7 eno ena ba MPs 300 gakitegeeza nti eriyo ba MPs abali ku tikiti ya NRM abatava mu NGO abatagwa mu NGO. Kati kikifitinga very 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 well mu UPC syndicate. Tibiri bye walabye mwami Balamu akola yadalaga nti UPC Uganda teina che byekola tebikola ki tebitegera. Tulinga abagamba nti gavumenti ekutte bana abantu nekola bino byonna ebintu ndala esimanyi ayina ki temunamuwa ddagala. Mukyalo namugamba nti eri eddagala pressure diabetes tetiri ku essential medicines. Yes, tebaligaba. Yamugamba nti teriri ku essential medicines list. Minisita wange sirowooza nti yakitegedde. Temuwadde ddagala. Ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios gikwanjulira. Osiibyeyo otya ampuliriza. Eyakoze olwaleero weebale wonna w'osinziira okutuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo nembeerawo mu studio za Radio Simba okwanjulira program Lutindo. Kabanga katambuddeko na season ya World Cup Evans Walusimbi ne Nampala Yusufu bagivuze Lutindo balukoze era nembeebaza okubeera nga abantu batambudde nabo season eyo ebeera nzibuzibu olumu program nejja ku 12 olumu nejja ku emu olumu ne mutagiwulira nendooza babatambuza bulungi n'olw'omukaaga eriyo bennasanga gye nabasanga gye nali nzungiro linangamba nekikinga tetukyakulya wendi n'omuyaga nagwo gubadde mungi n'omuyaga gubadde mungi nakyo kikolerayo n'osigalayo olumu osigalayo ensi n'ogitunuulira n'ogyetegereza naawe nga bwetambula. Nina Kenneth Paul Kakande munnamateeka musajja wa NUP. Kenneth Paul Kakande yabadde wakwegattibwako Emmanuel Dombo. Ne Emmanuel Dombo Evans asembyeyo okuŋŋamba nga alabika olweggulo takakasiza nti ajja ne Kenneth Paul waali. Kakande buuza abantu. Atuzama nambala musiza nabaza mukama bakumi nga muli balamu. Afunye birungi nsaba bongere nga byamuyika. Ate afunye challenges ensi kugezesebwa mujja kusukka.
Ampuliriza Lutindo. Kenneth Paul mu Chambers mwakola be bamu ku bannamateeka ba muganange Muhammad Mwanga Kivumbi. Tusigala tusaba nti abalina Mwanga Kivumbi bamuleete mu kooti bamuvunaane ebimuvunaanwa ajje avunaanibwe mu maaso g'amateeka. Ekyo ndowooza tuba tetusabye kyamaanyi, tuba tetusabye kingi kyekiri mu mateeka, kyekiri mu kusuubira kw'ensi nti kibazo bw'omukwata ng'azzizza omusango tetuwakana nti tomukwata, tetukaayana nti tomukwata, tugamba nti kibazo bw'omukwata muleete mu kkooti omuvunaane, oba gumusinze oba te aguwangudde naye muleete mu kkooti. Kakande katono nnyo okuba eyo si subject yange eri eyandaalise nanga nti gwe nkweraliikirira kati nti tojja kukola program ogenda kukola bya Muwanga byeriyasi Lukwago. Amazima gali nti nange nze nyini binkaluubirira naye twesabire. Kenneth Paul, mwayina okuteekamu okusaba kwa habeas corpus bamuleete oba mulamu oba mufu. Gavumenti nebagamba nti mubaweeyo akabanga. Eso. Ne guba gutya? Nebaga nti enkyakula okubiri ku ssaawa 3 gavumenti ejja kuba yeetegese n'okuddamu kwayo. Okumuleeta oba okuddamu? Okuddamu. Okumuleeta omanyi kati olina okumanya ebintu bibiri. One, enkola ya gavumenti. Gavumenti small g eriko. Enkola ya gavumenti n'amateeka. Then n'omanya nti ebiseera ebisinga kyenjagala abatuuze bamanye bwe tubadde tukola application zino ezaba habeas corpus kitegeeza nti omuntu aleetebwe mu mbeera yonna oba mulamu oba mufu yenna gyali agibweyo aleetebwe. Kakati ebiseera ebisinga application eyo mugenda okumaliriza ogiwuliriza ng'omuntu bamukukundeyo dda nga balina polisi kwe bamukanyuze nga oba oliawo nga bamuddusiza bamutaddeko n'emisango gyonna gye baba basazeewo muteekako. Kati ekyo kiba kitta omulembe gwa bo tebakiyitanga holding charges. Yes, ekyo kiba kitta application yemu kubanga bulijjo application ya habeas corpus ekufaananya bubi gwali mu gavumenti kubanga etera okuva mu mbeera eyo gamba nti omuntu bamugwiridde mu ngeri etali y'amateeka. Kubanga engeri eri y'amateeka ekkwata ne kutwala ku polisi n'okola statement ne bakutwala mu kooti ne bakukyajinga. Naye habeas corpus etera kujjawo nga bakugwiridde era ebiseera ebisinga ng'era kino bwe wakirabye nti bwe babuuzibwa mu parliament for example senga minister wa internal affairs oba prime minister abuuzibwa mu parliament nti omuntu afaanagana bw'ati ne bw'ati ali luddawa. Ebiseera ebisinga ojja kulaba nga minister agamba nti naye nange sikola ki, nange simanyi bwabeerera prime minister naye naaga nti nange simanyi nja kwebuuza mumpeemu akadde ngera bwe bakoze. Nalabye Dr. Crespo Kiyonga edda nno yabanga mukwano gwange. Nalabye Dr. Crespo Kiyonga ng'aga nti mumpeeyo ennaku sijjukira mmeka nti ŋŋenda kudda n'alipoota olutagajjo. Naye oluusi olunaku lugenda okutuuka ng'ekyo yakyerabidde. Osese simanyi oba abakyerabidde tukitwale bwe kita otherwise ekintu ekikwatagana ku mbeera efaanagana bwetyo omuntu yali badakiwa priority. N'olwekyo abatuuze balina okukitegeera nti embeera etera okufaanagana bwetyo ebeera yakugula budde. Naye olw'okuba nti tetunnamanya bulungi naffe ensonga zino entambula gye zitambulamu kubanga nti bulijjo batera okuleeta abantu nga bwe nkugaye nti bamuleeta bamusula ku polisi naye ne bwe baba tebamuleese era basobola okugamba nti ffe tetumuyina era tetulina kyetumanyi
kikwatagana ku nsonga eyo. Ekyokusatu nti ekyamuwanga Kivumbi kirina engeri gye kikyukamuuko katono olw'ensonga nti enkwata gye yakwatibwa mu poliisi yakola road block. Yes. Ne blocking emmotoka zonna naye ye nemukkiriza n'ayingira mu lutuula kankoso ekigambo lutuula kubanga batuuze lwe bajja okutegeera obulungi otera okukwata ensolo kati bwe yamala okuyingira mu lutuula era ng'ekintu kyonna ekiyingidde mu lutuula ne babaka kati ate poliisi egamba ate mu maaso ga kamera eyakola road block ga temanyi gyakola ki gyali oba kyenjogerako kitegeera kati ate ekyo kipyamuuko kubanga bulijjo ekibadde kitera okubeerawo nti abatera okukwata mu ngeri efaanagana bwe tebabeera muleeya omuntu basobola okwegana nti sibakolaki sibamanyira poliisi tebeera involved naye kati poliisi yalabiseeko nga weeri nga n'abamayinja weebali ate nayo bakwadde muwanga waliraanye police station omuntu yalirowoozeza nti authoritatively poliisi yali badega nti omuntu oyo yakwatiddwa n'akwasibwa kuba ebitongole ebinoonyereza bingi okibudde nti oba CID oba DMI ne DMI eterakola ku baki bannamagye n'abasirikale oba special branch oba isukaga yali badde alina kyennyonnyola ekifaanagana bwe kityo naye oluvannyuma lw'okuyitawo ennaku eziwera 8 oyinza nakyo okukitegeera olw'ensonga nti eba yeetadde mu katego akugamba nti okutta omuntu okusuka ku ssaawa ezikola ki ezaalagirwa namba 2 tetumanyi nti omuntu obwo anaaba aleetebbwa anaaba mu mbeera ki kati oba weesibye omuguwa ekyo kyova olaba nti omuntu agamba yadde omulabye ngambadde saati enjeru naga nti eno girabye enjeru eno ampuliriza Lutinda ogambye nti muddayo mu kkooti okuwulira omusango gwa habeas corpus enkya ku ssaawa 3 ampuliriza lwaki tuddayo nkya kubanga lwe twalina okuguwulira ebitongole byagamba byagamba tebineetegeka kuddamu musango ogwo kakati ne baga nti enkya oba oliawo enkya bajja kuba beetegese okuddamu ndooza lwe lunaku lwe lumu ne mukulu Crespo Kiyonga lwalina okunnyonnyola paalamenti byakwataganye naye ate ndooza oba lwe balina okukungubagira era lwe lumu mukulu Moses Ali kitegeeza nti ensonga ya Moses Ali eyinza okukira eno bw'atyo paalamenti neetefuna kunnyonnyolwa ampuliriza Lutindo Muwanga Kivumbi gyali tumusabira tusabe Katonda ekisooka nti asigale nga mugumu ekyokubiri nti abeerenga mulamu ebirala tusabe Katonda mukulu Erias Lukwago nalabye kooti yamwise 24 okuwuliriza omusango okuwuliriza okusaba kwe okweyimirirwa omanyi bino ebimu bizibu okunnyonnyola mpuliriza nti kati tubabala nobala gundi ali mu kooti gundi tayali jindi gundi ti yabuze enkya nandibadde mbeera wano na Ibrahim Semujunganda taliiwo totandika butandisi bizibu ngambye Kakande nga atuuka nti owaye gwe naakunoonyezaawa naye ampuliriza bwe tutyo bwe tutambula Kakande njagala kudda mukulu Bidandi Sali ng'akyali minisita wa local government wakati wa ssemateeka ono gwe tutambuliramu abaali bava wano baali basaba federalism mukulu Bidandi mu nnyinnyonnyola ye naga nti enjawulo wakati wa federal ne decentralization eri very slim naye omuntu omu eyampa opportunity okutegeera enjawulo ya federal ne decentralization yali munnamateeka Yusufu Nsubuga Nsambu Yusufu Nsubuga Nsambu mu nnyinnyonnyola ye yali ku Clock Tower ng'aga nti nti federal gwe government Bunyoro Buganda nani gwobeera n'obuyinza
noga nti olw'okwagala okukolera awamu tweggyeko ekyamagye tweggyeko national hospitals tweggyeko national police tweggyeko omusolo ogwawamu bigende mu center tusigazza bino gwabisigaza obeera n'obuyinza obwenkomeredde okubisigaza n'atugamba nti decentralization ekigambo ndowooza kye yakozesa yali devolution nti obuyinza buva waggulu ne bukascadinga ne bukka wansi baba babukwazise naye nti owa waggulu aga nti obusomero bwa primary bumbonyaabonya okumonitaringa mu aba district mu bulabe nti obulwaliro obwa grade 2 n'egigundi mwe mu bulabe naye asigaza obuyinza bw'omunyiiza okugamba nti bukomyewo komyawo mbikole kati ng'aga nti decentralization ne federal si balongo si baluganda naye bafaanagana yali mukulu Nsubuga Nsambu omulundi ogwo mukulu Bidandi bw'abeera minisita wa local government ne batuwa bakaawo nga bakaawo babalondera ku zi district they are hired at the district era I think you remember mukulu James William Kinobe nga chairman wa local government accounts committee mu parliament balwanagana ne district y'e Luweero okugoba kaawo baali bamuyita Bigayirwa Empiira nza n'okuba yali client wammwe mu chambers Bigayirwa Empiira bamusanga ng'ayina irregularities nyingi ne bagamba aba park bamugobe ko Bidandi nze simugoba nga local government nemmwe aba district y'e Luweero bwe muba muyina ssente zinaamucompensating bwe muba muyina bino ne bino wammanga mumugobe sente temuzikima ewange mu local government mwe mujja omusasula era ne wabeerawo stalemate. I don't still remember how finally it was resolved neeyo stalemate nga ya buyinza ani ayina ki kati bakaawo twabakomyawo tubalondera ku center emisaala giri appropriated at the center ne bakansala their reward tekyali ku bazita ensako gye bakuŋŋaanya ku district in addition to that kyekirala ne ssente ezikuŋŋaanyizibwa kati tuzikolera PRN bw'obeera n'akatale empigi ofuna PRN ne zisooka zeekoona mu URA n'okomawo gye emboozi eno n'ebibuuzo byayo ndaba minisita wa local government mukulu Balamu ali mu kwetooloola Uganda. My question, is that an indictment on government for failure to supervise its people? And suddenly you have an opposition within government ega nti gwe government walemererwa okukola emirimu gyo katuddemu tugikolere. What is going on? Kubanga bano bonna babadde supervised by government throughout. So what happened suddenly? Waliwo ekintu kyoyogedde oba okyogedde mu butanwa naye nga kirina implication oba okyogedde mu bugenderevu tunalabira eyo maaso gye tulaga bw'ogamba opposition within government abatuuza kye balina okusooka okumanya nti gavumenti ekolera ku polisi era polisi eyaayo bw'etakola kwe bayita okulemererwa era bw'oyogedde ku minisita wa local government ne byagenda akola ate mu masomero akola mu masomero mu malwaliro ku nguudo ku ate simanyi nti ne mu nkola ye nti alina borders ezigamba nti wano local government weekuma o education etandikira wano oba health ministry netandikira wano naye akola bukozi nga just for information omanyi emyaka giwezeeko omusajja bamuyita Benon Basheka yali ansomesa government ne bureaucracy za government ku UMI emyaka mingi emabega naga nti government kintu kizibu nnyo
bagidefininga nani ayina okukola ki kati n'atubreakingira government n'atugamba nti district bwesanga Kakande secondary school ekyamaanyi kyeyinza okukola kuwandiika bbaluwa n'egiweereza mu ministry ya education omuntu wamu omuntu wamu kati nalabye mukulu balamu oba Namisindi oba wa ng'akubidde minister John Chrysostom Muyingo ng'amugaa nti headmaster woono njagala mugobe ne deputy nteekeko dos kati local government supervising secondary schools ate waliwo supervision gwogenda okugoba obuyinza obumugoba obulina era bw'oba oli wakumugoba procedure kuba kati bino byonna kati gavumenti bino biri mu gavumenti kyova olaba osobola otambulira mu kaseerezi n'ofuna obuzibu waliwo omuntu ng'oyina obuyinza obumugoba ani ayina obuyinza obumugoba ekyokubiri bw'aba wakugobwa procedure ebeera etya ey'okumugoba ayina okuwulirizibwa ekyokusatu bw'oba ogenda mugoba omuinfominze ensonga waliwo bode erina obuvunaanyizibwa obwo obwonna buseerezi kati nekiraga nti bw'obanga oli mu gavumenti oyina okusomesebwa gavumenti nga bwekola okitegedde ate bw'omala okusomesebwa n'omanya n'engeri gy'olina okutambuzaamu emirimu kuba gavumenti nga buga is a very very difficult thing tova eno buvi ne bwolabulabe n'amaaso go tova eno buvi noga nti ŋambye bwe nti tekikola bwe kityo omuwandiisi bamuyita Max Weber yannyonnyola gavumenti ne new public administration n'akunnyonnyola bw'olina okutambula omanyi obadde oyogera oyinza okujjukira sijjukira kampeyini ya mwaka ki Mwami Museveni yali atambula n'agenda ku luguudo lw'Ennakawuka n'asanga eddwaliro luno olutambula lwatambula just before the campaigns pattern eri succinct agikoze emirundi mingi nnyo kati tugimanyi kakati bwe yatuukayo n'asanga omusawo I don't remember whether a midwife nurse or doctor nga teyabaddewo abantu ne bakuba embeekuulo ne bakuba endere naga nti mukoze eki mugobi kati Mwami Museveni being Mwami Museveni n'alagira nti mwe mumukole ki mumugobe ne bagenda ekyo Mwami Museveni n'akikola mu trip eyo enfunda ne baddayo this I can tell you bwe yagenda omugenzi John Mitala ne eyali deputy ndoza yali Raffo Chan I don't remember whether yali Raffo Chan oba Opio someone eyali deputy secretary to cabinet and the deputy head of public service ne bamugamba Mwami president because bo baali basajja bakulu Mwami Mitala yali yasoma ne Museveni e Tanzania nanga your excellency tosobola obuyinza tubulina wacha abantu n'amulaga n'amugamba nti tulina kukola bwe tuti Mwami Museveni n'abeera very smart he retreated era bwe yatuukangayo ng'alagira aba CID bagende bakubuulirizeeko alagira aba CID bagende bakubuulirizeeko owokubiri Ministry of Education bwe baapointing Janet Museveni nga Minister of Education ayalonda a special committee gye yali akola nayo on the sidelines unfortunately for the committee baali tebakolangako mu government nga balina bye byagala ebimu ku byo byalina birungi era biba birungi nga naye babyagala ku speedi y'amaanyi kino kikolebwe kati mwalimu permanent secretary mu ministry erinnya lyendirese kuba akyasavinga mu government Mukyala Museveni bwe yajja okumugamba namugamba nti kino kiri against public service standing orders namugamba kino tekisoboka kiri against public service standing orders
nazimusomere no namba gundi for whatever you say about Mukyala Museveni give her credit for one thing bwe yawuliriza yaddayo n'agamba be yali akola nabo tiabaye nti tetugende eno n'abakwatira mu kakwe kalala kati nga naye abireeta n'aga nti mubifiitinge mu mateeka agamu kati n'abalinda mu kkoona n'aga nti amateeka gagamba ki era we yakwatira ministry nga transferring I think headmaster okuva ekisubi simujjukira linnya bwe baatuuka okumutransferinga ab'ekisubi ne bakayana n'abaawa n'abagamba naye amateeka gaabadde gagamba ki n'abaga nti mmwe mwansomesa amateeka gawa gagamba bwe gati ne bwe gati mwagagoberedde but keke jenva nti president yawuliriza mitala n'awuliriza Opio erinnya lye ndijjukira bombi baafa Mukyala Museveni yawuliriza permanent secretary albeit very uncomfortably because the permanent secretary was even moved from the ministry lwaki bano izo amadala tebagawuliriza oba gavumenti yakyuse biri ebintu bibiri oba bisatu ekisooka olina okusooka okumanya amadaala ago nti gyegali nga tonabagawuliriza I hope what you say is what I understand. Omwana okutya omuliro asooka kumanya nti gugwoca kati bwabeera tamanya akwata buki bukwasa era edda baatukwasanga notegeera kakati kibi nnyo nti abantu betwogerako bali ku level ya cabinet naye awo wetulinga eggwanga biri ebintu bibiri oba bisatu ekisooka olina osooka okumanya nti gyekiri nakyo kubanga n'oli anaakubuulira ayinza n'okutya okukubuulira kuba twagala namuwuliriza ekyo namba emu namba bbiri osobola okugamba kuba nakyo kisoboka nti kati kijja kyekikola ki kyekijja tetukyagenda kugobera naye obuzibu obuva mu ekyo nti in a civil society bw'otandika ogitambuza bwotyo then naawe anakuba akalipo tujja kumunenya kuba naajja kukola nga bwakoze eki nga bwalabye ye ajja kulowooza bw'okola nga bw'olowoozezza nga tewali standards eziri defined mu mateeka n'omulala ajja kujja alowooze naye nga bwakoze eki nga bwalowooza ate akube kino kyokoze eki olwo muyingire jango kubanga jango lo yo emmese erya pusi erya mmese n'emmese naye nebeerayo gwera n'oli naye nabeera gwakola ki tewali order naye mu nsi erimu order wabeerawo standards ne regulations kwe tukola ki kwe tutambulira nti gwe obuyinza bwo bukoma wano buno butandikira wano bw'otaafuga buyinza bwo n'omulala n'akuva emabega naye n'atafuga bubwe awo muyingidde akavuyo ekyokubiri kyekiri kyewayogedde ti indictment opposition ku opposition nga bw'onoogaa kakati njagala nkupa ekyokulerako abantu baffe kye banategeera obulungi nti olwaleero tuyinawo organizations eziri mu gavumenti ezigamba ate abalala abali mu gavumenti nti abo babi tebakoze bulungi okitegedde waliwo ate enkola efaanagana bwetu kati waliwo UPC science ne UPSani Buganda waliwo ya Paulo Muwanga ya Paulo Muwanga yali ya UPC Buganda waliwo ya ngabamu bakwata abalala Mugwisa kati waliwo ne mu the earlier one waliwo science ne Kasirivu mpeereza UPC zombi kakati waliwo enkola efaanagana bwetu ate ne wabeerawo ne kino nti nga tonnaba kugamba nti ekibiina kirimu abaana 15 n'obabala n'obbabala n'ogamba nti mwagambe 17 naye nsanze mu 15 oba 12 oba 12 kati gwe nga gwe mu ndowoozayo katutwale 12 kyosanzeemu nti mu ntegerayo as a policy osobola okubana n'abaana 12
mu stream era kyokayanira okutulaga nti actually bali 12 naye bateekeddwa kubeera mu kibiina eky'abaana 40 mwina kubeera mu 16 era osuubira nti eriyo omusomesa anaasomesa abaana 16 ne bategeera n'abawa enamba 4 akandi oli muzibu era kyoyagala otulaga ng'eggwera ajja kumakinga abaana 16 abaana baffe 17 tebawera tebano batubbye abaana baffe betubadde tusuubira 17 mu kibiina tebakola ki tebawera. Omanyi lwaki twogera ensonga eno? Kubanga Omungereza Tony Blair yagamba nti ndaga eggwanga eridibaza okusoma nkulaga eggwanga erisinga obwavu enkya. The moment education system katika nkwecho kulabirako minisita gyavayo n'aga nti twatuula abaana twatandika n'abaana obukadde 2 mu P1 batudde ebibuuzo ebifuluma mu P7 nti batudde katugambe akakadde kamu emitwalo 7. Actually tubadde tutuuza a third of the number enrolling. That is a crisis. Bali balagawa andi bagamba nti baali ba mizimu yes kati batuka ku university nga bali bameka abatandika obukadde 2 kuba bano kale batudde tukirize ba mizimu nebo batuula P7 akadde kamu emitwalo 3 abene tuganda kati abo twababaze ate kwesifu okimendi bagenda tuula P7 nga bali emitwalo nga 3 S6 nga bali emitwalo nga 3 akakadde nga kagwa nako mu kkubo waliwo crisis esingeeyo nze ndowooza you are finished. Kankubuulire bwe nalaba oli eyali mukulu Balamu ndowooza ne Nameere nga bali era eyo mu Bugisu gye babadde nga bakayana ne head teacher ku baana obungi ekisooka nze nali mmanyi abaana abo baba bala mu school si mu stream si mu classroom emu naye bwe nalaba classroom nga okay nenzijukira nti emyaka giwezeeko na participating mu research nga yali egezaako okukozesa environment okuzza abaana mu ssomero byali bitundu by'e Karamoja. Interestingly the East one of the exceptional cases yali ya mu sister ali Karamoja simanyi oba akyaliyo yali Karamoja nga yasimba emiti gy'emituba around her school ne Coven nga mingi nnyo kati emituba egyo nga ye part of the reason abantu gye bajja ku ssomero kati nga neebuuza why nga emituba embuzi zirya ebikola by'emituba actually zirya ne back kati nga abagezaako kubaziyiza okuliisa embuzi ekikuta ky'omuti ku stems naye nga abakyala e Karamoja bajja ne batuula mu bisiikirize ebyo mu season embi ey'omusana kati nga abasisita baagamba okukukkiriza okutuula mu bisiikirize byaffe jangu n'omwana omwana alina kubawa mu kibiina naye omukyalo oli ng'akugamba nti enkuba bwe yatonnyanga pasture n'akomawo eri ng'abaana bagenda mu nte zaabwe nga tebagenda kudda kati nga bw'obeera mu hot season bamaama gye baagala okuliisa embuzi ebikoola n'okweggama omusana mu bisiikirize nga the school triples the number bwe enkuba bw'etonnya nga namba 2/3 nga zigenda naye kati kisinziira ku ddirwa omusanze n'opportunity ekijja omuwadde okunnyonnyola kati ng'omukyalo ono yakola ekirala baalima emmere. Karamoja was a very interesting place nga n'abaayo tebaagala kulima kati nga alimisa emmere ne bagitereka nga talina capacity ebawa kawunga naki naye nga abawa obuugi buli mu soya I don't remember what else kuba yali talina mata naye ng'obuugi obwo buleeta abaana ku ssomero during the seasons when there is famine nga bajja wano we wali ak'okulya nga olwo ennamba erinnya kati gwe wamubaze ddi
that will give you a result. But mu areas omwali omuceere was another interesting area. Nga kasita omuceere I think gumulisa obunyonyi bujja okulya omuceere toddayo kulaba mwana mu ssomero. Buli ayina ennimiro y'omuceere nga takkiriza mwana we kuleka muceere agende asome era nga babeerayo mu kugoba bunyonyi. Kati gwe oba baladdi kati simanyi oba abaana bali mu kugoba bunyonyi mu muceere oba but all that nenga nti zino factors minister ali aware afuna debrief akola nazo. The last one yabadde very interesting. One nalabye omukyala ndooza ali mu Northern Uganda oyinza okuba nawe wamulabye ku vidiyo eyo nga musawo yabadde very firm nga nameera amugamba ono omulwadde kibaza ali wano pressure erinye simanyi eri kumeka. Omukyala ne mutunuulira mu dress ye nga ali very calm. Lwaki temumukolako yaze wano ku macana? Omukyala n'agamba actually okumutuuzaawo nako kubeera kumukolako. Yogera nti okumutuuzaawo nako kubeera kumukolako. Nenzijukira keke simanyi bwe ngenzeeko mu ddwaliro emirundi nga bagenda okumpima pressure aga nti sooka owummule ne bakuvaako. Actually when you get agitated ate bakwongera budde kubanga ogenda okulaba nga babatute eddakiika 2 tebakozeeko aga nti ogira olindako ne bakwongera obudde. Kati omukyala yamugamba n'okumutuuzaawo kuba kumukolako. Then naga nti simanyi ayina ki temunamuwa ddagala. Omukyala namugamba nti eri eddagala pressure diabetes tetiri ku essential medicines. Yes, tebaligaba. Yamugamba nti teriri ku essential medicines list. Minisita wange sirowooza nti yakitegedde. Temuwadde ddagala. Ampuliriza Lutindo. Anjulira oluvannyuma lw'akabanga nina Kenneth Paul Kakande. Twakute mpola nkola ya gavumenti. Kakande namubuuzizza gavumenti eyinza okuba nga tulina gavumenti 2 nga tulina opposition within government, tulina gavumenti ey'enjawulo because Kakande ojja kujjukira the number of times President Museveni lwa campaigning nga campaigninga nga wa opposition nga naye alwana na gavumenti. Ate wamudde bwe yagambye nti mu State House mafias kati abata bo ani abafuga baleta ebbaluwa azisayini kati abo bali ku lisiti yaani oba kitegera kyenkugamba yennyini omukulembeze yagaye nti mu State House eriyo obuzibu mulimu bamafias. Mafia kitegeeza nti wabeerawo omukulembeze w'abamafia kati ani mukulembeze waabwe? The Godfather. Of course. Bamuta Mafia Don. Kati ali Mafia Don ali mu State House. Ekirala woyingirira okutuka mu State House kitegeeza olina influence. Kati omukulembeze yaze ku TV n'atugamba naye ekiri eno kika okitegeera. Naye waliwo ensonga gy'obadde oyogeddeko eya decentralization ne federalism. Njagadde nyongere ku nsonga eyo. Ekisooka federal kitegeeza okugabana obuyinza bwennyini so si okwazika. Ngera obuyinza obwo mugabanye buli defined mu tteeka nga bonolaba nti constitution yetukola ki yetufuga. Ngera constitution erambika bulungi mujja kubeera ne kooti baayerayo musobola okuba ne federal government ng'erimu districts era zibeeramu nti tusobola okugamba nti gavumenti eno etwala district 8 nga federal government
okiwulidde kakati eyo federal government ye esobola okukola kiri kyewabadde ogamba kuba yeeba n'obuyinza bwennyini obwenkomeredde era nga batula ne bakola ne budget nga tebalina go beebuuzizzaako ne bagamba nti ffe tufunye sente mmeka nti tufunye obuwumbi bwe buti priority zaffe ziri ki kwa priority ya wano si Kalamojja kati ogedde Kalamojja olaba priorities zaabwe za njawulo kati bw'olonda minisita atamanyi bye Kalamojja kwa federal government eba gavumenti kati bw'olonda minisita atamanyi bye Kalamojja ayinza n'okulowooza nti beewunza naye nga ndowooza bwewaliise specialization nti omuntu bw'abeera we Kalamojja nga yakoze gavumenti e Kalamojja nga n'ebizibu bye Kalamojja abimanyi asobola okuprovidingira abantu be Kalamojja ebizibu bye kuba embeera zaabwe abeera zitegeera bulungi naye bw'onzija eggulu n'ontwala mbeere minisita wa education we Kalamojja ngaebyo byonna byeyogedde sibimanyi sijja kukola mu ngeri ennuŋŋamu n'olwekyo enkola eya federo eyagaala wano yalemagana kubanga abakulembeze ba Africa abasinga tebagala gabana buyinza baagala obuyinza bwonna babwesigalize kakati n'olw'ensonga enkola eyo baagano gikkiriza wano naye ng'ekyalibadde ekituufu kiri nti regional governments zikola okusinga central government ka central government nga bwogiraba ewambagatanye ebintu bingi olina okukola eddwaliro ery'e Kalamojja olina okukola eddwaliro ery'e Kisoro olina okukola eddwaliro ery'e Pakwach tosobola tolina kyoyinza kukola era tujja kusigala mu mbeera eno nga bwogiraba nga tukaayana bukaayanyi ampuliriza Lutindo ekyeyunesa ennyonjo DC message nkulaba onoonya naye teeka ku WhatsApp Lukyamuzi abadde annyinyonnyola aŋŋamba nti okukaayana okwali ekisubi kwali kwakuleeta brother Mugabo okumujja ekitovu bamuleeta ekisubi n'ebirala ebifaananawo Lukyamuzi oli mutuufu example naadde ngikozesa kulaga nti waliwo emitendera n'amateeka g'olina okugoberera ti oli minisita wa education yali template agisomye era abakozi be yabagamba nti template egamba ki tukole bwe tuti kakati eriyo omulala nzijukiza wano ekyokulabirako nakiwadde ku X minisita yagenda Kakande n'atuuka mu ddwaliro saa 9 ogw'ekiro n'abuuza akulira eddwaliro ali luddawa ku saa 9 ogw'ekiro ani akola bwati n'abeera fortunately unusually ng'abasawo actually gye bali nga baakoze nengamba oli naye ekisooka nti kiri very interesting eriyo akagambo ke baagambanga nti omusawo ali on call twasoma nabo ng'amanyi okugamba nti leero ndi ku call nze ndiyo ngenda kubeerayo ekiro kyonna Mulago hospital eyo gy'olaba empya yayina kati gye baafuula administrative wing abasawo abaabanga on call nga basula waggulu ku kizimbe ekyo ng'eringa medical hostel waggulu ku kizimbe era nga badoctors bonna basula okwo kati nga bannurses basigalako ku waadi bwe batuuka ku ssaawa 6 7 8 9 anytime baga nti omulwadde ono kibaza ali bubi nga bakuyita the call Dr. Kakande kirira omulwadde ali bubi ng'owanukayo ng'okola ki ng'okkirira ekizimbe ekyo kati kyafuuka administrative wing y'eddwaliro kati Dr. Kakande abe yeebakawa ali on call andika kati olaba apangisa akazigo kaleerwe nagamba kifeesi kati call yo ogenda okukubira Dr. Kakande ng'ali kaleerwe oba bwayise oba ddayo namuŋŋoona gy'asula kati n'omugamba jangu baconsultant abaali bategeka Mulago baali very strict ng'aga nti ono yasookerwako asula mu hostel level eddako ey'abaconsultant nga basula wali Kittante kati Sudiru wazimbye awo waliwo ze baayitanga oba Kittante medical quarters or something like that nga we basula ba consultant nga wanjawulo
nga kati consultant era obudde bwe butuuka ng'ono omusawo alemereddwa Dr. Kakande ng'agamba bakubire consultant akole ki ajje ng'ali wali atali wala half a kilometer, not even half a kilometer away ng'ajja kati omusawo ali ku call asulawa amalwaliro ge tuzimba tubawaako hostel mwe basula tubawaako we bagalamira oba tumusuubira ekiro kyonna okubeera nga atambula ku waadi. omanyi olumu nali ntunuulira waliwo president wa America bali bamuyita Barack Obama yali akampeni nga kampeni n'omusajja bali bamuyita Mitt Romney naye yali annyonnyola Abamerica n'aga nti no mwami Mitt Romney tumusonyiwe yakozesa ekigambo mu luzungu he doesn't get it okitegeera nti takitegedde oba takitegeera kakati bw'oddira omuntu atakitegedde oba takitegeera n'omukwasa obuvunaanyizibwa tajja kukola kyalina kukola lwaki kubanga kati olaba omanyi nze nalekera okunenya abazungu nkumanya ekyo kiyinza okukalubirira nalekera okunenya abazungu kubanga kati njagala tunule system nge omuzungu yazimba ng'eddwaliro oba essomero n'amanya nti n'essomero lirina okuba n'ekisaawe yes essomero lirina okubeera ne werijja amazzi byonna ng'abiteeka mu perspective ng'agenda okukola projekiti y'essomero okiwulidde nti ekibiina kirina okubeeramu abaana bwe bati 40 at most kakati olaba ekintu kyobadde onnyonnyola ekyeddwaliro omuntu omulala ajja n'aga nti tuzza okusala kosi naye ate nattiramu saavisi gy'alina okuwa bannayuganda okitegeera kati ye ng'alowooza nti asala ki kosi naye ate buli obujjanjabi kigendererwa kyabo ne kikola ki ne kifa one kati bw'oba osimbye ozimbye eddwaliro nga Mulago nga kuba abasawo bonna babeeranga ne we basula e Mulago era abantu abasinga bamalanga kulitayalinga ne bavaayo ate omulala n'ayingira okiwulidde nga bwogenti eriyo doctors quarters eriyo doctors village Mulago omwakirowooza nti waba wadde wakusula n'atamanya nti is part of the service gy'alina okukola ki dokita gyamu alina omukwata okitegeera badokita gye basulanga asobola n'okutambuza ebigere era wabeerangawo system okiwulidde nti mubeeramu amakulu gabigere nti asobola okutambula n'agenda waalina okugenda okukolera naye kakati omusawo ne bw'obeera omuwadde ez'okusula naye ng'asula muyenga naye nga akolera Mulago wabeerawo inconvenience n'olwekyo kyengezako okulaga nti sisitimu zonna abantu abali mu gavumenti balina okuddamu ne beesomesa how these systems operate otherwise ebintu bye bakola byennyini ne kye bakola tebakitegeera bali popular naye ate popular so minister awo yakubye akavulu anti kakati okubeera popular n'okutegeera bintu bibiri byanjawulo yakubye ekivulu tewali buzibu asobola okikuba ekivulu naye kakati tulina ebizibu bibiri naffe ffennyini kakati abantu abalina okufuna benefits ezo tetuzitegeera okitegeera era naye bw'olaba ekintu n'okibikula na social media nga bakuta omusomesa toyagala nakwebuuza omusomesa ono ali mu mbeera ki ye yasomesebwa atya kati gwe omusomesa oyo amanyi kyeyasoma owayeka kandi oyogera ebimu ku binsesa nawuliriza Dr. Muyingo John Chrysostom nga bamukubidde essimu ono ti essomero lya UPE ti I think USC lisaba ssente school fees ko Dr. Muyingo polisi yaffe tekkiriza kukola ki kusaba ssente koli nti honorable minister nti mutuwandiikira ne tuba clearinga ne tusetinga threshold olinaga nti twabikola
nti omukulu mumuwe fayiro ono dokita asinzira e Kampala ng'eddoboozi lye likkakkamu nnyo nti mumuwe fayiro ndi nzikiriza ono muyimirize n'ono muyimirize bwe bamuwadde essimu okwogera n'abagamba musigale nga muli bakkakkamu tujja kuyita mu mbeera nga bwetukola ki bweteekeddwa kati leero omuntu ampeereza nanga nti actually amateeka gakkiriza amasomero okukuŋŋaanya ssente ne gazikategorizinga nozikategorizinga eza kino era bajeti eyo mugisubmitinga mu ministry kati minisita ali mu field yabagambye tekimukirizibwa kyeyunesa Ennyonjo akugambye nti UPC yali mu UPC Science ne UPC Syndicate nti Mwankole balina UPC Enkomba ne UPC Omufungulo Buganda twalina eya Samwiri Mugwisa ne Paulo Muwanga ne UPC Uganda UPC Buganda eya Paulo Muwanga ne Samwiri Mugwisa ne UPC Uganda aganti kati awe tuli ekyo nti okivu oganye tuyina NRM Science ne NRM Omufungulo waliwo bw'obanga badogoberera ebigenda mu maaso waliwo omu oba abadde secretary general w'ekibiina oba KPLU yes ndoza yali Mwami Kabanda bamuyita Mwami Kabanda waliwo weyabeerera nga ayogera eri bannamawulire naye nga wa NRM ali ku NRM tiketi naye nga atalaga okulemererwa okwa gavumenti ya NRM kyemanyi ebimu yali abyolekeza na mukulembeze wa ggwanga abamu bagakye kyamuviiriddeko n'obuzibu obutajjira ku lisiti kakati ate ne wabeerawo abagamba nti kati bo balina NGO okiwulidde ate nga naye eri muki ng'eri mu kibiina ekiri mu bukulembeze naye era ne baga nti 7 eno erina ba MPs 300 gakitegeeza nti eriyo ba MPs abali ku tikiti ya NRM abatava mu NGO abatagwa mu NGO kati kikifitinga very 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 well mu UPC Syndicate UPC Uganda UPC Science kati biri walabye mwami bala mwakola yadalaga nti UPC Uganda teina che byekola tebikola ki tebitegera kati eno kati bacheyo ne ba DC bali mu syndicate oba mu Uganda kati bali mu syndicate kakati awaberaho okusika omuwera bano baba balaga kubanga eri system gya criticizinga ye system mwali yennyini okitegeeza it's not into oba government yakyuse okiwulidde nti waliwo oluguudo obadde ogoberera oluguudo lwa Northern Bypass mbadde ate nze nsinga kugoberera Mpigi Express kakati nze nadde njogera n'omuntu Mwami Kibazo niga tunula ensonga eno gitegeere bulungi Mpigi Express bagamba basooka gibudgetingira biliyoni 600 nevaawo nedabulinga kakati batandise okukwata bayinginiya n'abakozi ba gavumenti abali ku Mpigi Express ne Mwami Kibazo omanyinga gavumenti nga bwekola gavumenti bwekola project ya biliyoni 600 bweririzinga 10 eyina byesaba era ne babikebera nti obituukiriza nti kati 10 you submit a certificate exactly kakati bw'omala ekyo 10 ne bagamba tugenda ku phase eddako kakati n'omala 10 n'oyingira 2 n'oyingira 3 n'omalawo 600 n'ogamba nti okusinziira ku inflationary pressures project eno edabolinze naye kyenjagala okubuuza nti bw'otuuka mu 600 certificate y'olukaaga ng'oluguudo lwali lwa biliyoni 600 ate n'ojjenkera nonga nti tewali yadde akantu gwagabanga kuki anti kati oli wagamba nti kakati awo wembavunaanira bano babadde bazirya abono by the way bw'oyogerako Mpigi Express president amaze obbayimiriza
takomye kubayimiriza abagobye ne ku mirimu okuva ku PS wa health ye mukulu bage ayina erinnya lyeri muno wa foreign affairs bamuyitaani nja mujjukira erinnya abo aganye nti abo toa naye redesign oliyanga nti oluguudo lwali lwa design and build nga goba wadde obuyinza genda nga designinga nga bwozimba sente nezijja nga zeeyongera. One very interesting component mu luguudo olwo yali nti fe nga Uganda bw'olemererwa okufacilitatinga contractor okukola emirimu gye okumuwa right of way okumuwa byakozesa naki omusasula buli lunaku lwali ku site nga takoze and I think the rate was about 300 million a day kasita ebyuma bye bibeera ku site omusasulayo bisatu naye ebyo byonna gavumenti ezo contracts yazienteringa nezikola kati. So who was that government and who is this government that is saying no awembuuza nze government gwe kakande kati omanyi mwe muli kumpi mubuuza ebibuuzo muli bannamateeka tujja genda okusibanga ne bano be bakwata bajja wammwe okuwaabira gavumenti nga bannamateeka ojja kusanga eri mu nsobi olw'ensonga njagala otunuulira ekintu kino ekintu ekyo kyoyogedde mukulu kibazo one nga tonnabakola ndagaano osooka kugitegeera ate ogenda otegeera endagaano waliwo kye tuyita tereyini nti bwe mba nkolera kibazo omusajja wange nga ye kiranti wange enkola ye njikola ki ngimanyi kati Uganda bw'abanga ye kiranti wange nsobola okumanya nti naye esente zino kale agambe ajja zifuna naye zisobola n'obutakola ki obutabaawo bwe zinaaba tezibaddeewo kinaaba kitya penalty ki gyagenda okusasula ebintu ebyo byonna biteeka mu perspective. Ekyokubiri nti ne project yennyini obeera omanyi nti sente zigenda kuva wano era zigenda kutambula bwe ziti lwaki kubanga kakati tulinga abagamba nti gavumenti ekutte bano abantu neekola bino byonna ebintu ndala nti eno ndala neyakola endagaano tunuulira omwaka mwe baakolera endagaano kubanga bwe tukola endagaano omwaka guno omwaka bwe gugwako ennaku 364 waliwo bye tutunuulira ne tumanye no pulojekiti etambula oba tetambula ne tukwata omwaka omulala ogwokubiri sisobola kaabira mu myaka 6 nga gizze ndaba kwa wabeerawo ogusooka wabeerawo ogwokubiri ne wabeerawo ogwokusatu emyaka gino gyonna girimu ssente girimu okutambula girimu ne stagnation n'endagaano yennyini kuba osobola n'okugamba nti endagaano eno kangisazeemu ampuliriza Lutindo n'oziyiza n'ofiirwa osobola okufiirwa biliyoni 5 oba 10 n'owonya 5 naye ssebo ne ziweera 5 olukaaga ne tuluzingako ne tugaa kati tudabulinge ate newoodabulingidde era nga tewali kiriwo. Katerega musaza akugambye nti mu UPC mwalimu ne UPC JIC. In the 60s there was UPC Ababoga and UPC Abanyama. Katerega kyembuuza nti byawukana n'ebiriwo kati. Ate byawukana. Ampuliriza Lutindo Peter Kibazo ne Kenneth Paul Kakande tunyumye n'enkya.